Ntandise okusiba oluwombo ku mukolo gwa Chosen Becky olw'omuko w'ensonga. Era omuko w'ensonga ye Mr. Sekajja Ju. Omukolo gwa Chosen Becky banange gwa leero era babuukinze Chief Godwin Uganda omufumbi w'oku mikolo yenze yagufumbyeko. Oluwombo nze alwekwatidde mundu sibye nsaba Mukama Katonda nsaba Mungu baleme kwawukana babeere mu ssanyu bakwatagane. Luno oluwombo lw'ensibye olwaleero nze sifumbangako ku mukolo abantu ne baawukana ekyo nkulayirira. Era bannange Chosen Becky agenda kufumba oluwombo nze alusibye tewali bya ssenga oba ki oluwombo Chief Godwin Uganda omufumbi w'oku mikolo yalusibye. Tuweerabira okuteekangako akatungulu ngo kasaze butono nnyo, akanyaanya n'akatungulu k'ekikoola akatonotono kubanga oluwombo lujja kunyakawo nkiddamu. Chosen Becky okwanjula ke kwa leero babuukinze Chief Godwin Uganda omufumbi w'oku mikolo nze asibye oluwombo lwa Mr. Sekajja luli safe. Tewali simanya ate biki nze yeesibidde oluwombo nga wondaba kuva ku ntamu paka nga luli mu luwombo nze alusibye. Jjukira ze bampita Chief Godwin Uganda omufumbi w'oku mikolo bere bulungi okumanya Chosen Becky ayagala bbaawe aze mu kiyungu budde bwa kiro alabe enkoko Mr. Sekajja gy'agenda okulya. Enkoko eri mu mbeera ki? Enkoko nganda ddala Chief Godwin Uganda omufumbi w'oku mikolo yagifumbye eri mu makubo matuufu. Oyo nno omukazi abeera wanjawulo. Chief Godwin Ju, Sekajja Ju, Chosen Becky Ju. Zagenza okuwera ssaawa 3 ez'ekiro ng'enkoko yantuuseeko dda. Nabagambye guno omukolo gwe nafumbyeko olwaleero ne bakwata ssente ezaaguza ebintu by'emmere nkiddamu ne bakwata ssente zebakozesezza okugula ebintu byonna byonna ebigenda okukola mu kulya. Ozimbamu amaka nga gayimiridde nga galina ebisenge 3 nga kuliko dining ne sitting room. Omukolo gw'amaanyi sokolabe enkoko omanyi muwakana nnyo edda mugamba olimba enkoko nnyingi tutandise okusomba ntamu ku ntamu. Gwe n'atamanyi bampita Chief Godwin Uganda ndi mufumbi wa ku mikolo. Buno bwadde budde bwa kiro nga abasinga mwebase nga ffe tuli wabweru tuli mu kulwanyisa yala. Baganda bange obwavu buluma kyovala nga ffe tukola nnyo naye enkoko nnyingi. Mwe n'abagenda okujja guno omukolo banange mujja akakoko weekali mu bungi nnyo. Kakati ennyama bagindeetedde ku makya. Abasinga mwaŋŋambye nti bansedde nnyo ennyama. Bannange nze neeronda njagala nnyo ebintu ebiri first class oba ebintu ebiri super clean. Saagala nnyama erimu magumba mangi, saagala nnyama ng'eriko agasavu gangi. Njagala akanyama weekati nga wookalaba neeronda nze kyova olaba obanga banseera. Enkoko ezo z'olaba we zaatuuse twazitemyeteme ne zigenderawo mu kirungo ne tutandika okutabula mpola za kusiika gattako n'okwokya. Nja bayigiza gye bakolamu akakoko. Enkoko ezigenda mu mpombo twatandise ddo zikalirirako tujja temako obwo bukuba amazzi etuuka okgenda mu luwombo walayinga eri super clean. Gwe naanoonya omufumbi ng'oyagala omufumbi omukugu bookinga Chief Godwin Uganda omufumbi w'oku mikolo kati entamu ogiraba erimu empombo 95. Naye otherwise ebintu bitambula bulungi nnyo. Gwe naayina omukolo bookinga Chief Godwin Uganda omufumbi w'oku mikolo.